lekeraawo okutambuza ebigambo nga mwogera ku bannammwe si wano wokka. naye nga duushi ate atukoze atya bannange kyonna kyonna kyabadde abala oba ku trendinga bulijjo mbagamba abakyala abeeru bawooma mikolo nga muwakana kati duushi ng'ayambadde akateyi kaliko siriiti bwe kati nga muyinayo dina ne ba bro tomanyi. Oh my God! Nojja nako akakyala amakutteko ti mikono oyinza nze nja kukukuba nkukasike wabweru nkukomyewo. Abantu bano mulina olugezigezi sikitegeera lwaki nzisagala muntu ansinga lugezigezi nduyina ndwemanyi. Nja kukuvuma nkukube nkuwa ebibyo sagala kummanyiira muddeemu nkumpisa. naye oli muka wali mukuzannya oli muka mukuzannya gwe oluvimba wo wonna wonna naye nga bambi osula mu nnaku nze nsasisa rena boyfriend wa dushi kyayitamu bulijjo banne beyewaanirako bro nakakyala akalungi nakakyala akalata okay mama omulungi dushi tetugenda kuddawo okugamba nti kyetugenda kugamba nti ki musajja yamwanjula ssebo mumwanjula byebiki nanga yatwala bibbo bya nnyanya batugamba yatwala nnyanya oba biki omuwala yabigamba akisobola yakiyingira waba bibbo bya nnyanya naye yandikikoze ate gwe wabitugamba sagala manyire mwami wange sagala manyire naye n'abasajja ssebo basawe eno omwami oyo zoyinza okudda ewa sepuko wamma mugamba muti abakulu tolina muntu gwosobola kulimba naye nti wasula ewa sefuko neziwera ennaku 2 novaayo nga tebakulimba amaddu galina ku bantu sefuko batugamba akapiira akambalira mu lifuti talina akapiira kamutuuka twagire duushi ateeko bulungi ate bino biki ebamuyita jjojo naye nga bambi kakazi kalungi ebamuyita jjojo mumanyi abikola ng'oyo ne dushi mulekerawo okwemalamu n'obuvubuka bwa tiktok ekitegeera zino likes ne comment ezikusuula bundi omwana ayagala tiketi balisita tobiddamu amadushi zama ndikugambanga balisita timo noonya baganda bonaawe kati amadushi oli mukazi mulungi temuddamu ebintu Uganda balisita timo weesonyiwa abantu temubuulirira mwana oli yalema bakadde naye ensonga ezo nkulu nnyo maama naye basenga bebawa like ebirabo ku mikolo ene basa yasenga kituufu omugaso gwa mutuufu ki mwana wa mwannyoko n'abeera bw'atyo noleka omwana wa mwannyoko n'abeera bw'atyo ebanaye duushi yakola eno challenge ya nze ndi firstborn etazibwako yagikola bw'aba yagikola agideliitinga kuba toyinza kubeera naye yekka era duushi boyfriend waayenda musazi kitegeere be understanding kozi naye kenyini tosobola kubeera nawe ng'oli wekka annamiima abantu baveeko va ku banno yako yina ebizibu ebikumala lwaki olondola ensobi za banno nogira ono gwalaba yanshaliya yalayisi gwagwa lwaki yake kiki oyo alina bwati oyo akola katumwogereko tetulina buzibu nedduusha ebbeere nga lyagwa nnyo naawe olimba ebbeere linga sapatu tolina namatama bannange wenjogerera bino obutambi bwa dduushi bwafulumye dda era bwe buliko katikati anti ayagadde tubujaajame era ffe tetuyinza kugaana ekitegeera kale yo bodde kiriya naye maawe bbeere lyagwa nnyo dduushi naawe omazeemu amaanyi
nenga yekoze ebintu dushi yekoze ebintu olemwa n'okulemwa TikTok kyeta atukole banaye industry yaffe we yatuuka ndowooza olina kweyambula okwogerako atanakalaba banaye atanakalaba gwe ky'omanyi ono mukazi wa Sefuko yabitukoze oba Sefuko abajjawa twalina nakanka kakaye ne dusha abitandise kona bukonyi mweyo aro ine ya share osindikire video n'abantu babiri kuba ffe tulina omutambuza omale okomentinge sendit okebere namba yanga oku profile ojenka kuwe weyagale bati mukasabuni nze njababeererawo nenga dushi banayo bitukoze nga tubadde twakukurashingako olemwa nze nkimanya abasinga ku mmwe temumanyi yatadde butambi bwa dushi era mwebuuzaani mumanyi omuzungu yali alabirira dushi nga tanajja nawange bamuyita muzungu boda gayo oyo yava bwiru najja Uganda oyo gwe mulaba ku screen yasaasanya obutambi etuveeyo diversion eyo dushi wetereze muganda wange naye okisuusiza kati biri ebintu bye wanoba nabyo mwagenda ne mukola embaga makeke naye nageza kulaba obutandaaliro bwe guno omulembe tegukyali gwa butandaaliro bwa bibaawo guno omulembe tukozesa obutandaaliro bwa plastiki waliwo ebintu anyway dush tuza akabina wansi mukukyusa abasajja tebagabangamu medo simanyi yeyo gye bayita medo emidaali tuula wansi oli kakazi kalungi nnyo akasobola okuvaamu abaana abalungi ennyo tuulako wansi oswaza abakazi abalungi naddala abeeru obaswaza maama wo yekka kyokka n'otakoma ku ekyo ku mpisa z'envundu z'olina n'ogenda n'opostinga ne bakadde bo ku social media wetunaabavuma ng'otunenya imagine wagenda ewa Sefuko n'ogendayo ne bulaza wo n'omuyimbi bulaza wo n'abba engoye za Sefuko mabba zaaki gwe mwenyini omukyaye bulaza wabbi andipaati za Sefuko abbi engoye za Sefuko olumala mbo simanyi taata wo kaputeni tasobola balabirira lwaki yabazaala bangi nga tasobola balabirira mama wa Sefuko asobola okwerabirira Sefuko we wadde katwewungu naye mu abaana abalungi lwaki taata waamwe yabazaala tasobola balabirira wabanga bulaza wo gwe dushi asobola n'okubba engoye za Sefuko naye kati era alina kubba za Sefuko asobola okubba eza Nsubuga nga wa analogo ne kati ewa Nsubuga anabba empale ya Jento era alina kubba za Sefuko wama kye kyatwala dushi ewa Sefuko nga yagala muganda wa bengoye za Sefuko naye Mukama God forbid have mercy. I wonder. I wonder. Naye era alina kubba za Sefuko kuba kati engoye za Nsubuga ng'oggyeko eri kooti gye yayambala ng'agenda kwanjula ate nga nayo yali yakupangisa bupangisa mu nyumba ya dushi tosobola kusangamu eyo kooti bbawe gye yayambala tosobola kusangamu eyo kanzo bbawe gye yayambala byonna byali byakupangisa nze kyobola basobola kukola mukolo nkola omukolo mbeere ne memories mu nyumba yange nga ne gomesi ze nayambala napangisa mpangise mukole ku mikolo ng'osobola okugula ku ngoye nga naawe olivayo n'olaga ku baana bo yono gomesi gye nakyusa yono kaddaali gwe nayambala naye emikolo gy'ennaku zino bapangisa okuva ku ngoye z'ababuuza. So I don't know, but it is too much.